kumpi lya myaka ebiri ebifo ebisinzibwamu bibadde ku muggalo okutuusa jjo ly'abalamula yazzeemu okutaggulwa omukulembeze w'eggwanga era okuva lwe byava ku muggalo buli munnaddiini afubanga bw'asobola okubuulira endiga za Katonda enjiri ezzaamu essuubi kubanga abantu bangi beesanze ng'ekirwadde kya COVID-19 kyabakose ekisusse mu mwoyo ne mu mubiri kubanga amaka ag'omwoyo will remain together. Olwaleero omusumba w'enzikiriza y'abalokole era nannyini kkanisa ya Christian Life Church esangibwa e Makerere Kavule nga ye Pastor Jackson Ssenyonga alangiridde nga bw'agenda okutandika okutalaga ebitundu 14 ebikola eggwanga ng'atandikira Bunyoro n'ekigendo ekyokubuulira enjiri ekyusa obulamu bw'abantu obulabika nga bukyusa okuva ku Katonda n'okuzza emitima gy'abantu egikoseddwa ennyo ekirwadde kya COVID-19. Katonda atuyise tugende mu buli kitundu kw'ebyo 14 nga tukolayo enkuŋŋaana ennene ddala ezigenda okuba nga zireeta region namba ekitundutundu kiramba okubeera wamu nga tukola crusades ezirimu okusomesebwa so si kubuulya bubuulizi njiri zokka okusomesebwa okuyamba abavubuka okuyamba abakyala okuyamba ab'omu maka. Ssenyonga agamba mu kubuulira enjiri eno wakuyambako n'okudduukirira abantu ba Katonda n'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo ebirabika nga bya buseere naddala bye batasobola kwetuusaako. Tugenda kubatwalira engoye, tugenda kubatwalira sabbuuni, sukaali, kyemumanyi nti ennaku zino si kyangu okufuna ebintu bwe bityo okubakulisa COVID n'okubagamba nti Katonda afaayo gye muli ate Katonda ayagala tukozese obulamu bwaffe okuzimba ebitundu byaffe ne Uganda. Ono ayagala Paalamenti ebeka etteeka lyereeta nga liwera enzikiriza yonna erimu abantu abakkiriza nti okufuna bye baagala kibeetaagisa okusooka okusanyawo obulamu bw'abalala nti osanga etteeka lino linayambako mu kumalawo ekitabantu n'ekisaddaaka baana ekikudde ejjembe mu ggwanga. Paalamenti eteekewo etteeka nga ligamba nti singa enzikiriza y'omuntu oba eddiini y'omuntu oba ensinza y'omuntu etwalira kuba nti alina kusalako bitundu by'abantu okusobola okuba n'eddiini ye okusobola okugyenforcinga n'okwezzaamu amaanyi singa eddiini y'omuntu okugitambuza olina kusooka kukola musango kuzza musango osobole okutambuza eddiini yo ezo eddiini baziwere mu Uganda n'enzikiriza ezo baziwere mu Uganda n'obusamizi obwo babujje mu Uganda kubanga lwaki okusobola okutambuza eddiini yange nyina kukola musango oba okuzikiriza obulamu bw'omuntu. So eno enjiri gye tugenda okubuulira ejja kutuyamba kubanga abantu bajja kumanya nti osobola okumalawo ekizibu kyo ng'okozesa amaanyi ga Katonda. Okusinziira ku musumba Ssenyonga abantu ng'emitwalo 5 be basuubirwa okwetaba mu njiri eno egenda okutandika nga 5 okutuusa nga 7 omwezi ogujja era alowooza ng'ayita mu kubuulira ekigambo kya Katonda essira wakuliteeka nnyo kubuulira ku kabya kali mu butabanguko mu maka obweyongedde ennyo ensangi zino ne butuuka n'okuwa ekyokulabirako ekibi eri emiti emito. Waliwo abakazi bannampyangu abatasibira mu bbwa nabo tulina okuba nga tubayamba okulaba nti amaka gaabwe ate tebagatabula ate ne baba nga bakinenjeza baami. Ronald Kitanda, BBS Telefina.